I am thrilled to announce that Patrick Senyonjo, popularly known as Fresh Kid, has been awarded a scholarship to study the Cambridge program at Hannah International School. The Sweet Kid yajja nga ayimbanga mu bato n'akula inokula kati nono byonna bitulina muyambako naddala emyaka 4 gyagenda okumala wano nga asoma. Batugambye nti Fresh Kid tukwatagane naye okwongera emisomo gye mu Hannah International School nga ffe ekisingo twenyumirizaamu. We always so much want okuwa abaana omukisa oguddako as long as we can. So Wekitiibwa Florence bwe yatuukiridde nakoze ekisoboka kyonna nenjogerawo ne ba directors b'essomero ne mbasaba nti njagala mumpe scholarship eno. Actually Hannah does not give scholarships at all. Nene mbegayirira ne mbagamba nti eno mujimpe nze kyenjagaza kiri ekintu kimu. Maybe no zanataddemu n'Oluganda kojja bamwe scholarship eno nkakasa ejja kuba emugattako kinene. Tiimu yonna eya Hannah International mbasuubiza nti nno omwana ono agenda kubeera mulungi gye muli, agenda bakalubiza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Guno mukisa gw'amaanyi nnyo okubeera nti ngenda beera nga nsomera ku ssomero eddungi Weriti antuuseewo ssomero ddungi ndirabye era njagala osooka okwebaza mama Honorable Nakiwala Kiyingi kumbeererawo okuva mu kusooka paka nakati beera nti nno yansuubiza okunfunira scholarship ku ssomero erisomesa Cambridge era akituukiriza. Njagala okwebaza Mr. Masembe beera nti nno yanyambyeko okunsabira ku scholarship. Nebaza nnyo the headmaster beera nti nno wali, nebaza nnyo uncle era nebaza nnyo ne taata, nebaza nnyo ne family yange yonna mwena abambeereddewo n'emikwano gyange mwena ade KPS. Last but not least, njagala okwebaza Dr. Rajiv Rupaleria and Dr. Sudu Rupaleria ne Rupaleria Foundation yonna beera nti nno they have grown me well. Kusooka baliwo bampa essomero Kampala Parents, essomero libadde ddungi era nasomye bulungi. Nawulidde nti Dr. Studio yadde musanyufu era mwebaza nnyo byonna byankoledde. Beera nti nno newe nali ku ssomero nga he still checks up on me on my performance. So mwebaza nnyo ne Dr. Rajiv ne Rupaleria Group yonna njebaza nnyo. Nze njagala okwebaza okusookera ddala omuzadde wa Fresh Kid okutegeera nti omwana wadde alina ekitone naye ekitone kino kyetaagisaamu ate n'okusoma ate n'okwebaza Fresh Kid naye okwebaza Fresh Kid naye okukitegeera nti wadde nnyina ekitone naye neetagako ki empapula.